program tambula n'okumanya gose tambula n'okumanya ku MRU TV. Omulabi waffe omulungi webale kwekumira ku MRU TV ng'olwaleero mu programu yaffe tambula n'okumanya tukuleetedde ekizinga Bugala ekimu ku bizinga by'e Ssese mu Kalangala district naye nga kyetusinze okuteekako essiya bwe bubazi bw'amaato. Tova ku MRU TV tugenda kuleetera ebyenjawulo byonna bye wandyetaaze okumanya ku ngeri gye bagakolamu, miti ki mwe bagabajja n'ebirala ebyenjawulo. Sigala ku MRU TV. Bagamba nti okutambula kulaba. Naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Biziinga Bugala kye kisinga obugazi ku nnyanja Nalubaale mu Uganda nga kino kitudde ku kilomita 275 oba ziyite mile 106 nga kisangibwa mu bukiikakkono w'amaserengeta g'ennyanja Nalubaale. Ekizinga kino kye kimu ku bizinga bya Ssese ebikola Kalangala district. Wagala Uganda yange weyitira mama weyitira kirabo kyange weyitira nnyabo atoba abalala bali ku nkalajja zennyini mayinja ddungu otunsi balabana bakuki naye ng'obasanga nabo bawaana nangereka nkuwaanyako Uganda. Ekizinga kino kikakkalabirizibwako emirimu egy'enjawulo okugeza okulima ebinazi, obuvubi, obulunzi ssaako n'emirimu egy'enjawulo abantu b'e Ssese oba bayite Abassese mwe bayita okufuna ekiggulira-magala eddiba okusobola okweyimirizaawo. Ogumu ku mirimu egisinga okukolebwa ku kizinga Bugala gwe gw'obuvubi era nga abavubi beeyambisa amaato. Amaato gano gakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuyimirizaawo omulimu gw'obuvubi n'ebyentambula ku kizinga. Naye nga tebannavumbula maato gano olowooza baakozesanga ki? Kasim Musige akunnyonnyola ki kye baakozesanga okuvuba nga tebannaba kuvumbula amaato. Okuvuba kuno kwatawaanya nnyo bajjajjaffe. Kwatawaanya bajjajjaffe. Era okutandika okukola eryato kyabatwalira. Baasookanga okuvuba nga batega envuba y'oku ttale kuba edda byennyanja byalinga bingi nga tebakozesa maato. Ne basiba obubigo. Obubigo tebukwetaaza lyato. Ogira biseekande n'omuli oba emmuli neki ne bazigenda basimba mu mazzi kumukumu bati kandi ne balekawo obutuli kati ekyennyanja bwe kiyingira muli kiddamu ekizannyira omu nga kyetola naye bwe kiba okufuluma kinonyawe out n'ebulirawo ne kisigalamu ne bajja ne bakikwatiramu. Eyo yali nkola ki? Naye bwe tudda ku maato baasooka ne bayiiya kye tuyita omubo. Omubo gwe gwasooka ng'eryato eryasooka. Omubo ogwo gwalinga gwa nsonda 3. Eno nga gusongoleredde ng'eryato ne gujja emabega ne gwerevetinga n'eno ne gusala lumu luti. Era nga teguliimu kuwumbawumba guti. Nga guli lumu ki? Lwaki? Tibaddiranga ebibo, the veins of these, how is it called? These forest palms. Ekibo kino kitujjamu obuso. Kati ebyo ebikoola ebyo byabyo okwo kibibeera biti. Kibadde baatemanga. Kati bw'obyanika ne biyitamu akasana biwewuka nnyo. Kati jjukira tebaalina misumaali segedde. Wabula nga bagatta bugasi ekibo kiri ne basongola obuti
for example ne bafumitabwa nakano ne kafumitibwa awalala ne kagatta ebibo bino bimeka kati kamu ne kabeera mu bubeezi we kati pointed n'akala pointed kati ne wansi era kino kye bandibadde batuulako nakyo ne kiba bwe kiti era omubo tegwabeeranga mukalu gwo gube guyingiza amazzi olw'ensonga tebaalina knowledge closing spaces amazzi galinga mpewo gayitamu era baavubanga bali kunyanga era kukola edda nga bagenda bugenzi mu mazzi gaabwe ne batandika okukola eryate eryasooka omubo. Kasim Musige ayongera okunnyonnyola engeri gye bavumbulamu amaato gano. Okukola mu ng'eryato ogugwabatta nnyo the digouts kino digouts ozimanyi ng'eryato erisogola omubisi kati ne bakola bwerityo naye kyabatwalira obudde okumanya muti ki ogwewuka ku mazzi kati ng'emiti emirala gyonna ofuna etti eddene lye batemye ne balitemamu ne bagenda balimamu efunamu ekinga kiba batunda ate nga lizitowa nga naba okutuulamu ngate nga libwamu. Secondly jjukira omuti guno guba ovo kanguyite ovo oba guli mu sifirikolite omuti enduli y'omuti ne bafubye okukolamu ki kakati n'ekyo kyennyini okutuulamu nga wana mu mayengo lw'empewo gugira mangu ate ne gubasulika ate nga tebamanyi kuwuga kakibaga nti mu kuyiiya eryato eyo yali sitwago y'amaanyi baafa nnyo nga bagezaako okuyiiya naye omubo gwe gwabakolera naye ng'ate osigala otobye era nga tebannayiiya nkasi bakolanga omubo ogwo naye nga n'okuvuga ogga nti bave wano badde eri bavugisa buti baguyita omwoko kati nga tebamanyi kino ekyokukola owas zino oba enkasi pedo zino okukola ki nga bayiiya muti mugwanvu ogwo wagenda kufumita bufumisi mu mazzi bwati n'asindika neyeesikirako eryato kubanga everything is light on water yeesika nekyeyongerawa n'addamu n'asimba wali n'atambula kati nga way of what yebatambulamu nokukola ki eyo we baavaayo mu kuyiiya edigautu ezo nga ziwedde bayiiya eryato eryensinga eryato eryensinga lye eryaddako kakati eryo nalyo nga baddira era ku paamuzi ezo ku binazi kwebyo ebigundi nga bagogombola kati ndi yandibaddako ekiso kibo kyonna kyonna kiveeyi kyonna kati tebagologombolako olususu lwakyo luno olulaiti nga lukaze nagira kati ne basibisa ensinga zabeeranga wuzi babijja muki nga byebisiba so si misumaali era kati era awamu bateekangamu obuti ogatta nenyezino naye ng'era basiba busibi eno ne basiba kati basobola okukola ovo kati nno nga bolaali lyakula lyeshepti eno ne basobola okugikola nga bakopye balabyeko bawalabu olina bwe bava omwo netulyoka tuyingira eryato eryembaawo bwe bayinza okukola ki tekinologi agenda gye bakopye batandika okukola amaato ag'embaawo ago nago galimu ebika waliwo we bayita ddingi waliwo lino ery'empogo waliwo pala ne bayita pala one man's boat usanga muntu omu akalimu agenda akola ki akevugira bwomu gamba obwonna nga gatta embaawo 3 babirira ngakozeza naye nga tebanatuuka ku saizi eno ekola etya kale ago nago olwojjukira bagenze bayiiya enkasi naye ngaolwo balakopye ku bawalabu balabye gali ag'engoye gye twayitanga eryato eryettanga ne basiba engoye nga empewo ebongeramu sipiidi awo tekinologi erina bagenze bamukoppa naye ng'ekyaffe ekyatandika twatendikira ku mubo ne tudda ku zozidiga mu kusaaga og'okusimamu ne tujja bwetyo. Mu kubajja amaato bakozesa emiti egy'enjawulo okugeza omuvule ne mahogany. Tulinamu omikusu kakati emikusu tegitera kukolwamu mbaawo zino zikola maato mu mabbali zimba kisenge wabula omukusu gwe gukolerwamu katuyita omusingi oba main area sizi omukusu empewere ennongo gyonna egyo emiti emigumu mingi negiri givaamu embaawo zikola amaato naye okusookera ddala waliwo omuti ogw'ebbeeyi ng'era gwo muwangaazi ng'omuti ogwo baguyita omukebu wano mu Uganda weegiri
naye okusingira ddala oyagala ogifuna obulungi ogenda Kongo. Kati Kongo emitejo gye giva naye ng'olubaawo obudde buno balutuguza emitwalo 22 wano. Empewere y'eno olubaawo wakati w'emitwalo 5 n'omukaaga. Eryato lisobola okuwangala emyaka egiwera 4 kwesatu kitundu. Tulinawo omuti gwe bayita omusizi. Omusizi gwegwo. Omusizi eryato limala wakati w'emyaka 2 kitundu kwesatu. Naye ng'olubaawo olwo olw'omusizi lugula wakati w'emitwalo 2 kitundu kwesatu. Kati emiti egyo okusinga gye tusinga okukolamu. Omulabi wa MRU TV omanyi emitendera egy'enjawulo gye bayitamu okukola eryato na biki bye beeyambisa mu kubajja amaato n'ebbanga gye gatwala okukolebwa. Yuda Fadel akunnyonnyola. Tutandika nagwo netufuna embaawo ezo tumala ozifuna tufuna emisumaali. Emisumaali egyo gye gigatta embaawo ezo ng'omaze okufuna measurements ez'eryato ziri oba eruyagadde. Kati emisumaali gikuyamba okugatta embaawo ezo ng'oyagala okufuna kiri. Ekyo bwe kimala okuggwa tuba n'amabaati. Amabaati ago tuba n'emipiira tube ez'omunda ez'emmotoka. Tube ezo nago amabaati ebikola protection olw'ensonga nti kati wano joint eno giraba. Kati amazzi gano obutayitamu tweyambisa amabaati. Amabaati ago nga tugasseeko. Kati lino nga bw'oliraba bw'oti ogira tube eyo n'ogiteekako. Kakati nga tonnagiteekako tusooka ne tuba n'ekkutiya. Ekkutiya ozimanyi zino ekkutiya eŋŋanda ezibateekamu mwani. Kati ekkutiya eyo gy'osooka n'ogiteekamu langi nga gimaze ogisunsula. Paint omukebe gwa paint omukebe gugula emitwalo wakati w'5 n'ekitundu. Kakati ng'oddira ekkutiya eyo ng'oginyika mu langi. Bw'omala oginyika mu langi nga kikireetera obutavunda. Kakati nga oddira tulina tuyita akakonja. Akakonja kekamu. Okwata akakonja ako tubanya nandibadde nga yandibadde mareti. Kati mareti eyo kankugereze nzirira langi eri ngitadde mu kutiya. Kati nentandika okukonja bwenti. Obuzi buli nga mbukuba mu joints zino. Bw'omala ozikuba joints bulungi nga zimaze okugoma ndyoka ndeeta ebbaati lyange eno kusaako omupiira ndeetako ebbaati. Kati omala oteekako ebbaati nzirira obusumaali. Tulina obusumaali bwetukozesa buno. Obusumaali buno oba okuba yinki ku yinki. Yinki ku yinki. Okitegedde? Omala okuba yinki ku yinki. Joint eyo nenjigatta bulungi nnyo. Kati amazzi ago gaba tegakyasobola kuyingira. Kati ekyo kimala okuggwa maze okuzimba bulungi eryato lyange kava kati nembazaze nti entobo nazo lizimba bulungi nteekamu entebe. Entebe ezo ziba buliti 62 era tuzisala okwo. Tumala oteekamu bulungi entebe emabega eri ng'oteekayo akalumbu oba olina yingini era eba egendako. Kati ekirala ekiddako nti ate bw'oba oyagala era ligume era oba olina okulisiiga. Langi era eyamba amazzi ago obutayingira n'okumulula luli nga lulamu kiringa bw'onookola ekibajje n'okisingako vanish. Langi eno yeyamba okugolola olubaawo okulufuula olulungi nti singa oba ogenda okukola nga waliwo akeetaaga okuvaako. Landi eno ekuyamba okulanda n'ogenda okugatta ekintu nga kiteredde. Tulina akabazi kano. Akabazi kano omulimu guno bwe kaba tekaliwo nandibadde ndowooza nti kekandibadde kasinga n'obukulu nti bajjajjaffe
nga mashini tezinnajja nga n'emisumo eno teginnajja bakadde baffe abo ab'edda baabanga era basi Buganda olabe babuuza tulina ennyondo nekuba omusumaali tulina emisumo eno gino egya handise eno omusomo eno gwetukozesa n'emikono netukozeseza mashini eri nosala. Omulimu guno ogw'okubajja amaato si mwangu nga bw'oyinza yalinnya baawo zalinnya matyo gwe tukozesa wa bbeeyi kwa mbaawo gavumenti yaziteekako emisolo mingi gavumenti yateekawo amateekateeka mangi agabakugira okusala emiti n'ekyokubiri kaakati essaawa eno baintroducinga palm oil growing ebibira ne babisala randomly bityo. They did a lot of deforestation in Kalangala district. Very big acreages of forests are gone. Kati embaawo tukuzifuna lutalo entuufu. Secondly, kukyo tinembaawo ze bafuna ezimu ziba nto olw'ensonga kati emiti batandika kusala emito naye luli basalanga agati agati ageekuzizza kati nga n'okukolamu ekibajja oba eki kigenda kuwangala emyaka naye kati olwaleero today's furniture obuti babusaze buto olugira nga buwumba eryato nga livunda kati ate kuddamu kunoonya ssente endala. That's one. Then obukozi bw'amaato bw'ogamba obulala still abantu tebalina ssente kati ebirayo challenge ti abantu tebalina ssente ekozesa maato. Okuvuba kwa leero pulezidenti yakuteeka ku kubeera okwebbeeyi in that nti eryato kati lye bakkiriza okugenda ku nnyanja okuvuba okuli nnomo lirina okuba ne fuuti 3. Kati omuntu wa wansi okukozesa eryato erya fuuti 30 kintu kinene ekigete eryato erya fuuti amaato nti projekiti eno yajja ey'ebinazi ekoze kinene okusaanya obutonde ate ng'obutonde obwo netujjawo embaawo zino netujja eddagala netujja enku oli tutunulira butto yekka ate ng'ali mu katale ali omu kati ate bano abasuubuzi b'ebyennyanja kampuni ziba ziwera zijja nezivuganya mu katale tosanga empota nga zafudde zirinnye naawe lyata okusobola okulyongezaako naye kati wali emiti giweddewo lwaki lwa binazi kati embaawo nemuzifunira ku bbeeyi eya waggulu. Newankubadde nga omulimu guno ogw'okubajja amaato gulimu ebisuumuuza bingi, Yuda agwenyumirizaamu olw'ebirungi byagufunyeemu. Nti ekisookera ddala ngwenyumirizaamu nti nga sinnagenda mu training okuntraininga kisookera ddala mulimu gwaffe muzaale kati mu famire yaffe tuli babazi okufa mu bajjajjaffe bamabega kati ekintu kijja kirondoola bulondoozi nti ogenda mu kintu ng'okyagala era ekibadde kibeeramu abantu naye kati ebirungi byenfunyeemu nguzeemu ettaka wano waka wange nyumba yange kakati n'ebirala tukoze tuyobedde abaana n'okulabirira abantu abeetaaga obuyambi abeetaaga nga kyetaagisa okusobola omuyamba olw'ensonga nti oba olinawo kasente obasobola. Amaato gano gatundibwa ssente ez'enjawulo nga basinziira ku bintu omuli ekika ky'omuti, ebbeeyi yaalyo ssaako n'obuwangaazi. Kati ey'essente entono nga nkoze mu mpewere era eritandikirwako bwe bampewere eriba mu miliyoni era nga bwe nkugambye nti liri ery'omukebu mu muti ogwo ogw'ebbeeyi eryato erikkirizibwa amateeka eritandikibwako eryato liri wakati wa miliyoni 4. Obutaawukanako n'emirimu emirala, ababazzi balina olulimi olwabwe nga Kadeo ayongera okululambulula. Olulimi olwo kisookera ddala olwo nga bwe nkugambye nti gwe mugongo. Kaakati wano
emitwe w'eryato weno gye tuyita muggami. Kaakati waliwo omuti akati ke tweyambisa nga tumaze okuliwumba, akati ke tweyambisa ako akagatta embaawo zino kabange kayitemu bwe kati, ekyo tuyita ekiyinda. Nga bw'onoddira buliti nti yagendako emisomaali okuba ebbaati, kye bayita ekiyinda. Kaakati eri amabega waalyo omuntu gy'atuula, yingini gy'etuula, kye bayita akalumba. Kaakati embaawo zino ze tuzimbisa waggulu, kaakati nga bw'ogamba nti eyo y'entobo, embaawo ezo ze tuyita empero, oluwero oba okiwuli. Empero kye kisenge ekyambuka ku lyato nga omaze okukola bottom, ekisenge kye kyambuka bwe kiti kye tuyita oluwero. Kati ekyo nga kiwedde, tumaze okuzimba eryato lyaffe, era oluno lwawe tukozesa nti entebe ze tuteekamu ziba mmanga. Emmanga ezo entebe z'otuulako ezibeera mu lyato. Kati ekyo nga kiwedde, eryato lyaffe tumaze olisiba. Kati waliwo obubaawo bwe tusala obugenda wabbali w'empero ezo. Obubaawo obwo tuziyita liito, naye liito lwe nalibadde nga kye tuyita omusipi, nga ne bwe weesiba omusipi ompaleyo bulungi bw'oti okunyweza. Kati empero zino zigendako embaawo ezo tuziyita liito. Liito eyo era nalwo lulimi lwaki abasibi b'amaato. Wadde nga omulimu guno gwa nkizo nnyo mu by'obuvubi, ababazzi beeraliikirivu olw'ebbula ly'emiti egikozesebwa ssaako n'abantu abamu abasala emiti emito. Kubanga amazzi n'omusana bintu bibiri. Amazzi n'omusana gagenda dinafuya embaawo ezo. Olw'okuba olubaawo oluto amazzi gajja duikeninga. Sekete. Olw'okuba olubaawo oluto omusana olunadda wali nga baligolomodde, omusana olugwokya ne lubiyitamu nga lwatika yatika mangu lweyasa. Kaakati olwo eryato ofuuka lipya libadde ng'erikyali ppya naye nga lyakkonjerera. Awo obuzibu bwe tulina kiri okusoomozebwa kutufuna mu kusiba amaato nti pulojekiti eno eyajja ey'ebinazi tukoze kinene okusaanya obutonde, ate ng'obutonde obwo netugyawo embaawo zino, tujja eddagala, tujja enku, oli tutunulira butto yekka ate ng'ali mu katale ali omu. Kati ate bano abasuubuzi b'ebyennyanja kampuni ziba ziwera. Beekubira omulanga eri gavumenti ku nsonga eno. Buli wamu n'odda mu Kampala bw'ogenda wali ki factory zonna ze bazimba mu swamp areas, kyokka ne zibeera nga zipollutinga environment in some way, in one way. Kyokka n'osanga oli alimyewo obulimi mu swamp ate obutooke n'obukajjo, ate ye ne bamugoba ne bamukwata ne munansi ate ne bamusibira nawala mu kkomera. Alimye na bulimi tazimbye. Can you imagine this? Kitegeeza akozesezza bukozesa era ekyo kyennyini ate ekisigalawo. Kyokka ono ye azimbiddemu ddala sementi n'ebbaati. Era obalaba bwe basooka baleeta trucks and trucks of soil ne basooka bayiwa mu ttaka okusitulasitulamukko waggulu level. Naye ate mubawadde, mubalese, mubakoze eki akiza mukola kimupromotinga. Embaawo ne ze bakutte tozirabako. Ekine kye bamanda kye tokikola ki? Be bagaba ne sitampu ate ez'embaawo. Embaawo ezisaliddwawa. Be bagaba ne pamiti ez'embaawo. Embaawo ezisaliddwawa. You get me? Kati kye tugambye nti bo bennyini ate be nze nja kukubira bukubizi bantu. Bannayuganda tukomewo tufune omutima ogwagala ensi yaffe. Ebitufugiddwa obubi n'ebitunyiizizza tubiveeko, wabula tuddeyo tufune ki? Love eri ensi yaffe. Kyekyo kyokka. Kubanga bwe tunaakyagala
byonna byonna tujja kuba tusobola okubirwanyisa naye twaluuzinga hope twaggwamu ffenna essuubi tukyafaayo buli omu ali ku lulwe so twagala ensi yaffe buli kimu kijja. Bubazi bw'amaato omulimu gwa nkiza nnyo olw'engeri gye gutumbulamu emirimu gy'obuvubi ssaako n'entambula. Weebale kwekumira ku MRU TV program Tambula n'Okumanya.